kitalo ddala ku mawulire ge tuwulira agava e Saudi Arabia. Kibi nnyo nnyini ddala. Amanya n'eddoboozi bamutemu SMX ne bazanyi ba SMX Queens and Kings. Bannange musooke mutunuulire mulabe YouTube channel yaffe weefuuse. So far tuwezezza emitwalo 99 tubuzaayo abantu tebakyawula na 100 okubeera nga tuweza emitwalo 10 bambi. Neeyanzizza nnyo neeyanzeege. Naawe ate nakubeera ng'osubscribinga. Bambi subscribinga kyemanyi Mukama Katonda ng'ali ku ludda lwaffe. Wiiki eno egenda okubeera ng'etandika ku Monday emitwalo 10 tugenda beera nga tugiweza weddu. Kyokka twali tumanyi nti emitwalo 10 tujja giweza ng'omwaka guno gugwako ng'eyo mu December. Naye Mukama Katonda abadde mulungi gye tuli, abadde mulungi eri YouTube channel yaffe, abadde mulungi eri ba SMX Kings and Queens. Mwebale nnyo mwebale ddala bambi okuneesiga okulaba nga kati YouTube channel yaffe ewezezza aba subscribers emitwalo 99 n'ezigwamu. Kankusabe nawe atandika okusubscribinga wano ku YouTube channel yaffe tujja kubeera missing updates. Nenkujjukiza ne bannaffe aba Peleska Accessories and Spare Parts nakugambye tuwobeera onna spare part yenalina gwe weetaaga veeyo mu kibuga gye bakubbira agenda wano ekireka owali Centenary Bank osobola okubeera ng'obakubirako ze namba z'essimu z'olaba eziri mu kasonda kuliko MTN ne ya Airtel obakubire bagenda beera nga bakuwa spare part w'emmotoka yenalina gw'oyagala. Emmotoka efudde ki balina garage basobola okubeera nga bakutereeza emmotoka yo kyonna kyebadde naye ng'ekisinga okubeera ekikulu kye nabeegombyeko nange banneegombeseza okugula emmotoka nti balina aba Peleska Accessories bakudesigningira emmotoka yo interior ne exterior munda bakusobola okuteramu amataala agatajjiramu ku dashboard yonna ne bateekamu amataala. Balina ebyoya by'oku dashboard, balina radios, woofers, TV ez'omu motoka, buli kimu ekyataagisa amaliddaadi w'emmotoka bakirina aba Peleska Accessories. Osobola obbakubirako bano batuukirira wawe bali ekireka gwe otuuka ekireka ku Centenary Bank ng'okwata kwezi ennamba z'essimu ng'obakubira bagenda beera bakubuulira exactly wawe bali. Kitalo nnyo kitalo ddala olw'abannaffe. So far wenkoledde story eno nga batutegeezezza munera abaana bafiiriddewo ku site abantu bannayuganda banna mu kusinziramu abo bafunye injuries mbu banna okusinzira ku eyo information gye nfunye bagambye banna naye nga tetunnategeera bameka bali injured oba details zaabwe zeziriwa kisinzira time ki gy'olabye eno story naye ffe twagifunidde eno story nga so far batugamba bannayuganda banna bafunye akabenje awo e Saudi Arabia nera nga kibi nnyo kibi ddala okubeera nti nera bambi omuntu yava wano ogenda okulaba nga akakaalukana asobola okubeera ng'afuna ekigulira amagala eddiba ate bambi okufa gye kumusanze sigamba muneera omuntu tasobola kubeera ng'afa buli wamu omuntu waali asobola okubeera ng'afiirawo naye bambi kirina engeri gye kinumamu omuntu gwe mwawerekera ku kisaawe Entebbe airport bambi n'amugenda nga muli mu ssanyu bulijjo abasindikirako kasente yeesunga contract kubeera ng'akomewa meeting bazadde be mikwano gye n'abantu be yaleka emabega okubeera nti neera amawulire g'osobola okubeera ate ng'ofuna nti y'omu ku abo abaafudde. Ngenda making sure mbu following up kweno story. On top of that sobola okubeera nga tufuna real identities z'abo abaafudde sobola okubeera nga tutegeeza bambi mikwano gyabwe ne bannaabo n'ab'eŋŋanda oba tusobola okubeera nga tusharinga details zaabwe kubanga tomanya omuntu ayinza okubeerayo ng'amanyi ba agent abamutwala ba agent obanga balinako details entonotono naye oluusi nabo ne batategeera mbu omuntu yafunye obuzibu oba buno oba yafunye y'omu ku babadde mu kabenje akali e Saudi Arabia. So gwe nawe nalina omuntu wo ng'ali Saudi Arabia oli waddembe osooka n'omukubira ko bambi n'omuchekingako ku WhatsApp n'olaba zi WhatsApp groups ezo nzikubiriza nnyo naddala abantu abali eyo ku mawanga ofunayo munnayuganda mukole WhatsApp group n'oli mubeere nga mwechekingako buli lunaku buli ssaawa musobole okutegeera updates za buli omu bw'engeri gye mukolagana naye mu ssako yammwe gye mubeeramu. So bambi kankusabe gwewe nawe nalina omuntu e Saudi Arabia sooka omukoneko olabe embeera ki gy'alimu. Okwongereza kweno story bambi byannaku bikwasa ennaku naye ate nga tolina kyakkola nga bwe bagamba mbu pikipiki oluusi bakomedi batera okikozesa mbu pikipiki etwala embizi ogenda olaba ekomawo ate nga kutudde nga seeka yatuddeko nti omuntu aziyinza okufuna akabenje ku bodaboda naye ate ne mumuteeka ku bodaboda omuddusa ku ddwaliro oba okitegeera. Juzi nakola story y'abaana abawala abangi abayitirivu ka video nakaplayinga tebaggwa nayo kuva ka video bagenda okakwata kali kadakiika nga 2 oba 4 kali kadakiika 4 actually omwana yakwata ka video bannayuganda nga bangi abaana ab'obuwala nga bangi bali mu kufuluma basimbye line uniform ku uniform nga bangi nnyo nnyini ddala basobola n'okujjuza ennyonyi namba nga bali mu kubeera nga bagenda eyo mu nsi z'abawalabu okubeera nga bambi banoonya ekigulira amagala eddiba naye ate kyannaku actually simanyi nakyakugera Joel Ssennyonyi
ono yayogerera ekibiina kya National Unity Platform mu kosasi yaabwe eya Parliament babadde bagenze ku kisaawe ky'entebe ekya Uliano ku kisaawe ky'entebe nera kisaawe ky'entebe kye tulina ku Entebbe Airport okulaba omulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi ekyo engeri gye kiyimiridde naye situukangako na ku Entebbe Airport engeri gye sitafulumangako mu ggwanga naye waliwo nafuna omukisa waliwo gwe nali ndropinzeeyoko nga alina byagenza okubeera ng'akwasaganya nefuna omukisa ogutuukako ku Entebbe Airport naye nera nga waliwo engeri gye bali mu kubeera nga bazimba ekisaawe bali mu kubeera nga waliwo construction taking a place so ba member of parliament gwe omulimu gwe babadde bagenza okubeera nga balaba naye kyewuunyisiza Joel Ssennyonyi oba omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform yalabye abaana ab'obuwala nga basukka mu 1,200 ku Entebbe Airport nga bajjudde walere ku Entebbe Airport balinze kimu kubeera nga balinnya nnyonyi genda kukola ku nsi z'Abawarabu kyamukubye enkyukwe kyamuleese nnyiike okulaba ate nga taabagaana n'abagamba nedda temugenda kubeera kubanga talina mulimu gyagenda kubawa waneeno tagenda alabirira famire zaabwe tasobola gamba mwenna nga bambi temugenda kubanga wanene emirimu egibeera gibuze nga bafunye opportunity egenda okubeera ng'ekola mu nsi z'Abawarabu munnange balina ne bambi kyamukubye enkyukwe kyokka wadde bintu bingi nkola stories z'abakadama wano ABCD bami nga mulimu okubonaabona naye bami mukyala wattu oba mukazi wattu still n'aguma n'afuna omuntu yenna gw'afunye n'afuna kampani yonna gy'afunye nga tafuddeeyo oba nfere oba egenda mufere oba egenda muyisa etya n'asiba omutima agenda asobola okubeera ng'akola Joel Ssennyonyi kyamwewuunyisizza nnyo tuuka ku Entebbe Airport nga yonna ejjudde zi uniform z'abaana ba buwala abagenda okubeera nga bali ennyonyi ogenda okukola mu nsi z'Abawarabu so nange nkugamba bannange ogezaako omukisa gwe togamba muni abannange eyo mu Bawarabu bakadama babonaabonya nnyo babawo obutwa abafa nedda osooka taking a positivity mu kintu kyonna ky'oyagala okubeera ng'okola n'ogamba batere babawo obutwa nze tebagenda kumpa butwa Abawarabu bagamba beeyisa bubi Mukama Katonda nze agenda kunsasa gwengenda okufuna agenda kulaba nga nze bosi we kwegamba n'osabira buli kimu ng'okitunuulira in the positive side si ku negative side awo osobola okubeera ng'ofunamu oba ensi eno osobola okubeera ng'ogiwangula naddala ng'olina positive mind kankusaba mbe subscribing hano ku SMX Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino MCSMX I sign out.